Wabaluseewo obutakwatagana mu kibiina ki NUP mu disitulikiti Lwengo abakulu mu kibiina kino bwe bakunkumudde omukono mu kibya abadde ssaabakunzi wa NUP Michael Babikkako nga bamuvunaana kuba matankane nga mpale z'Abaseveni. NUP bw'oba oyagala okumanya Hakimu bw'agenda okweyisa ng'alina kaadi ya National Unity Platform, kola ekintu eki. Nze Road Councillor ku kaadi ya NUP kati emyaka 5 nga nkiikirira Lubaga North, siriiko kasonga konna. Bannakibiina Lwengo balumiriza Babikkako nti ayitiriza okusekeeterera ekibiina ng'alekawo ekibiina abantu bekyawa kkaadi okuvuganya ku bifo eby'enjawulo n'asalawo okuwagira ababavuganya. Talina kandidate wa kaadi yenna gw'atambula naye. Tatambula na Abbas, tatambula na Namuyanja, tatambula na Nabalamba, tatambula na Hakimu. Mu disitulikiti yonna talina gw'atambula naye. Atambula ne kandidate abakutte obubonero obulala bwe boogeddeko. Bino byonna bibaddewo mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi olukubiddwa mu tawuni kanso y'e Kinoni nga lwetabiddwamu abo bonna abeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti mu bbendobendo ly'e Masaka n'ebitundu ebirala ebya Buganda. Kunga Kiruluta kunga! Kunga Hakimu kunga! Kunga Namuyanja kunga! Ssaabakunzi wa NUP okuva ku kitebe Habibu Buwembo nga yeetabye mu lukuŋŋaana luno ategeezezza nti yafuna okwemulugunya nti Michael Babikkako mu kifo ky'okuwagira bannakibiina ate abalima mpindi ku mabega n'asalawo okuwagira abeesimbyewo ku bwannamunigina ne bannakibiina ki NRM. Oyo agwa direct mu ofiisi yange ne mbagamba nti petition mugigoberezeeko obujulizi. Alinayo bakandidate batambula nabo nga si ba kibiina. Obujulizi bassebo ne bannyabo nabufunye. Era ekineesa olwaleero kwe kubategeeza omwami oyo awumuziddwa obuvunaanyizibwa. Buwemba ategeezezza nti Babikkako awumuziddwa era ekifo kye ne kiteekebwamu omuntu omulala. Batendedde ebikolwa bya Musa Jangu. Tegirinya agenda kubanga abaweereza nga italiimu kyamaanyi. Ate yo omubaka wa paalamenti wa Kalungu West Gonzaga Sewungu avumiridde enkola y'abaana NRM n'abeesimbyewo ku bwannamunigina okutiisatiisa abalonzi ate n'okubagulirira n'asaba abalonzi okulonda abo bokka abali ku kabonero ka manvuuli. Ekiri eno kutiisatiisa na ssente. Omusajja oli Mukatoliki, oli Mukristaayo, oli Musiraamu, essajja ne likoogo n'asaba mwende ogw'ekiro top. Ani n'anoonya akalulu. Kigambe maako nkyali ku matirimunyo yange gye nkuza. Abakyala ne bafiira mu ssanya kikafuuwe ku mulembe omusawula, omulembe Abasi, omulembe gwa Namuyanja, eddagala lijja kuba mu malwaliro. Mutuwe akalulu tubanje ebyo bye tubasabye. Yo mu disitulikiti Emikiryana bannakibiina kya NRM olunaku olwaleero bakedde kuyisa bivvulu ku nguudo z'ekibuga Mityana. Bano basoose kukuŋŋaanira ku kitebe eky'eggombolola y'e Busimbi ne boogerako eri abawagizi baabwe. Masaba abantu ba Busimbi nteekemu obwesige. President Museveni kokota. Nakaziwe Aida empologoma ya Busimbi ey'ekirevu ekifo ky'endigo kya bonna. Navuddeyo okujja okwesimbawo nga kansala omukyala owa Central Ward ng'akiika ku municipality. Aba Central Ward mbasaba munteekemu obwesige. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ng'ono yavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mityana ategeezezza abalonzi nti gavumenti y'ekibiina ki NRM erina entanda ey'amaanyi gy'egenda okusabuukulira bannamityana kyokka nga kino kyetaagisa obuwagizi bwabwe eri ekibiina. Twewala abatubuzaabuza, twewala abalyola
ate ye Prosi Mwanjuzi ng'ono ye mumyuka wa RDC w'Emityana abategeezezza nti balina essuubi nti NRM egenda kuwangula ebifo eby'enkizo mu kulonda okujja. Era olwaleero njagala kubategeeza abayeera abali wano temwetya, tulina okuwangula Mityana. Tulina okununula Mityana gikomyawo mu mikono gya yero. Oluvannyuma bannakibiina kino bayisizza ebivvulu mu kibuga Mityana okwongera okuwenja obuwagizi obunaabatuusa ku buwanguzi mu kulonda okubindabinda.